okuwa abakadde emitwalo 2.5 buli mwezi nteekateeka ya gavumenti gye yatandika mu 2011 okubasobozesa okwebeezaawo. Eno yatandika etunulidde abantu abalina emyaka 65 n'okusoba, kyokka nga kati gyayongezeddwayo okutandikira ku myaka 80. Gye buvuddeko gavumenti yalangiridde nti enteekateeka eno yakubunyisibwa mu ggwanga lyonna, kyokka wadde guli gutyo abakadde abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno balina okulindamu kubanga ensimbi ezirina okweyambisibwa tezinnalabika. Olwaleero wabaddewo okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okuyamba abakadde okwetengerera mu by'ensimbi. Bibasobozesa okubanga balabirira abaana ababeera nabo, naye nabo bennyini zibayamba ssente zino okugenda mu ddwaliro ne bafuna eddagala, kubanga eddagala ziyinza okubeera mu ddwaliro naye transport yokka nekola ki nekulema. Minisitule y'ekikula ky'abantu bagamba nti beetaaga obuwumbi 29 n'obukadde 5. Bino bibadde mu bubaka Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi bw'atiise ssentebe w'akakiiko akatunuulira ensonga z'abakadde mu ggwanga. The funds can only pay beneficiaries for 6 months due to a shortfall of 29.58 billion. Kati abavunaanyizibwa ku nteekateeka eno bagamba nti bakutandika n'abantu abali waggulu w'emyaka 80. Naye kyetaaga ssente kaŋŋambe nti okubeera sustainable n'okubanga tukoza ssente zaffe, kubanga ba donors bakuyambako here but after some time they also have to go back. Kyokka kino tekimalaawo bbula lya nsimbi lino nga kati bakutunulira ebitongole eby'enjawulo okufuna ensimbi ezeetaagisibwa. Okubala kw'abantu okwakolebwa mu 2014 kwalaga nti Uganda erimu akakadde kamu n'emitwalo 24 egy'abantu abali waggulu w'emyaka 60. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.